Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Naye ekirala likinga video katono kubayiriza n'ensonga yaffe y'okumanya eddagala lye mbayitidde nyagadde mbalage bye bayita ebimuli by'omusambya. Ebimuli by'omusambya we bityo bifaanana nga bw'obiraba. Ebimuli ebyo biriko nnyo eddagala nnyo biriko eddagala ndowooza n'okusinga ne ku bikoola by'omusambya. Njagala tutunuulire ebimuli byetegereze bulungi. Ebiseera ebisinga ebimuli ebyo tojja binoga ku muti kuba omuti gukula ne gugenda waggulu, gukulira ddala ne gugejja. Kati ggwe olina bibaza nga bigwa wansi kuba buli kiro bigwa. Kati obeera osobola okubironda bigwa nnyo ekiro oba ng'empewo nnyingi emisana bitera okugwa bulungi nnyo. Kati ggwe ng'okola ki ng'obironda nga bikyali bipya nga byakagwa, kirungi obirondera awo. Ebimuli ebyo ndowooza obiraba bulungi nnyo. Singa omuntu akikuleeta n'agamba kino kimuli kya musambya, munda kibaamu bulayini, mulimu n'obuntu bw'ojja okulaba munda. Kyetegereze bulungi, ekikulu okyetegereza kuba olw'ensonga oli asobola okikulagira nti kiriko eddagala n'ogenda obigule buguzi mu katale nga tojja kulaba wali musambya. Kitegeeza oteekeddwa okyetegereza olabe nti kifaanana kitya. Kati kyetegereza kirina bulayini munda bw'osobola okubeera ng'obwetegereza bulungi nnyo. Beera ng'okyetegereza. Ekimuli ky'omusambya kijjanjaba ekisookera ddala ng'obadde oli mulwadde gwe bayita omutwe omutenzi, osobola obikozesa bulungi nnyo. Omutwe ng'obadde omutwe gukuluma nnyo nga gukulemeddeko, n'obiyenga bulungi mu ngalo nga bw'ogenda okulaba mu maaso awo. Obiyenga bulungi mu ngalo, kirina amazzi nnyo. Singa obeera okironze nga kikyali kipya nga kyakagwa wansi, kugambye bigwa nnyo ekiro. Kati ku makya osobola okukeera ku muti n'obironda wansi. We bigudde biba biyonjo, tebiba na buzibu. Okikwata bulungi nnyo n'okiyuza n'okiggyako akantu kano akasemba wansi nga bw'olaba. Akasemba okiraba bulungi, kyetegereze, weetegereze ewantu awo, tunula bulungi olabe. Osobola okukiggyako akantu aka wansi okalaba bulungi nnyo. Akantu ako koolaba okalaba okasikamu mu kimuli n'okateeka kwentadde ebbali, ndowooza okalabye. Kati ekyo kyekyo ojja okutegeera nti kyekino ekimuli ky'olusambya. Ako okayuzaako n'okateeka ebbali n'osigaza kino kyokka ekimuli nga bw'okiraba, n'okiyengera mu ngalo. Kati bw'omala okiyengera mu ngalo gwe omulwadde w'omutwe gwe bayita omutwe omutenzi, beera ng'otonyeza amazzi ago mu nnyindo, tonyezaamu ettondo ly'amazzi agava mu kimuli ekyo mu nnyindo. Bw'ogatonyezaamu kwegamba omutwe oguwunzika emabega bw'oti n'otonyezaamu ettondo ne ligenda munda, kijja kuba kikuyamba kirungi nnyo mu kujjanjaba ogwo omutwe gwe bayita omutwe omutenzi. Osobola okikozesa kyokka nga togasseeko ddagala ddala, kyo kyemalirira kyo nga kyo. Ekimuli kirungi nnyo mu kujjanjaba, kyemalirira. Ekintu ekirala, osobola okulwala amatu, osobola okulwala okutu nga tekuwulira bulungi, ng'olina ekizibu ekyo ng'amatu go gabadde gawulira naye n'owulira nga tokyawulira bulungi. Osobola okukwata ekyo ekimuli ky'omusambya okifuna bulungi nnyo n'okibugumyako ku muliro katini, okikalirirako ku muliro. Omala okikalirirako, osobola okuddira amazzi ago n'ogatonyeza, okiyengera mu ngalo, amazzi n'ogatonyeza mu kkutu. Naddala gwe singa oba ofunye ekizibu n'oba nga tokyawulira bulungi, ndowooza okiraba, olaba amazzi gaakyo, kirina amazzi mangi nnyo. Obeera okiyenze, obeera ojja galaba, beera ng'otonyezaamu ettondo, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala, singa obeera olina omwana ng'amatu ge gavaamu amasira, nga olina omwana omuto oba naawe omukulu, n'ekusinga buno obulwadde bubeera nnyo ku baana. Singa oba n'omwana ng'alina amatu ge nga gavaamu amasira, osobola okuddira ekimuli ekyo eky'omusambya, osooka n'okibugumyako ku muliro katini, n'okiyenga bulungi nnyo. Amazzi n'otonyeza amatondo mu kkutu oba mu matu, n'otonyezaamu ettondo limu oba amatondo abiri, kijja kuba kirungi nnyo. Omwana ng'alemeddwa okutambula, abaana ng'obadde olina omwana naye ng'okutambula kumusumbuwa, ng'aluddewo okusimba n'okusimbula, okutambula nga kumusumbuye nnyo, osobola okuddira ekyo ekimuli ky'omusambya okigatta. Osobola okigatta ne bwangu ojja kuba mbibalaga mu maaso eyo. Osobola bigatta okufuna ekimuli ky'omusambya, n'ofuna bwangu n'ofuna ne magunda n'obiyengera wamu. Omala obiyengera bulungi nnyo mu ngalo, beera ng'osiiga omwana oyo
mu nnyingo beera ng'osiiga omwana oyo ku magulu gonna kuva wansi paka waggulu. Omwana oyo ajja kuba asimbula bulungi nnyo singa onaaba omusiize ku bimuli ebyo eby'omusambya ng'ogasseemu n'eddagala eddala. Tujja kuba tubiraba mu maaso awo. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbabuulire ezo endwadde. Ekimuli ekyo kirungi nnyo, njagadde okirabe olabe engeri gye kifaananamu. Ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala, bakiyita ekimuli ky'omusambya. Omusambya guba muti, nja kuba ngubalaga gukulira ddala ne gugenda waggulu, ebimuli byo bigwa bugwi. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga vidiyo mubeere bulungi, mweraba.